Kooti y'oku luguudo Buganda ey'omulamuzi Stella Amabirisi eggudde emisango 24 ku musuubuzi Goni Hill Nakaweesa nga gyakufuna ssente mu bukumpanya. Goni Hill Nakaweesa ng'aweza egy'obukulu 25 kigambibwa nti yakulira kampuni ya VBC Labour Export Limited ng'eneesangibwa ku luguudo lwa Salama mu ggombolola y'e Makindye. Nakaweesa oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'anoonyezebwa yakwatibwa gye buvuddeko era nga leero aleeteddwa mu kkooti okuggulwako emisango. Omulamuzi Stella Amabirisi amuguddeko emisango 24 egy'okufuna ssente mu bukumpanya nga yeerimbise mu kampuni ya VBC Labour Export Limited esangibwa ku luguudo lw'e Salama nti atwala abantu ebweru okubafunira emirimu. Kigambibwa nti Nakaweesa yanyaga abantu abasoba mu 30 ensimbi ezisoba mu bukadde 300 oluvannyuma lw'okubalimbalimba nti agenda kubatwala e Dubai okubafunira emirimu. Ono abavubuka bano nga babaddewo nnyo mu kkooti, buli omu yali amuggyako ssente ze eziri wakati w'obukadde 4 n'obukadde 15. Abantu abamu yabasisinkananga ku kizimbe kya Namaganda Plaza wano mu Kampala n'abaggyako ssente zaabwe era nga wano poliisi we yamukwatira. Oludda oluwaabi lugamba nti mu mwezi gwe-11 n'ogwe-12 omwaka 2019 ku kizimbe kya Namaganda Plaza wano mu Kampala, Goni Hill Nakaweesa yafuna ssente mu bukumpanya okuva ku bantu ab'enjawulo nga wano omugatte zisoba mu bukadde 300 eza Uganda. Nakaweesa bamusomedde emisango 24 nga buli gumu gulina ssente zaagwo ze yabba. Kigamba nti Nakaweesa Goni Hill mu mwezi ogwe-11 n'ogwe-12 ku Namaganda Plaza mu Central Division Kampala District ng'olina ekigendererwa ky'okumpanya wafuna $6,500,000 okuva ku kiyingi lutalo nga weefudde nti wali ogenda mufunira omulimu e Dubai okola ng'owa Securico ekitaali kituufu. Nakaweesa emisango gyonna agyegaanye era munnamateeka we Mutale Shafiik n'asaba kkooti okweyimirira omuntu we asobole okuwoza ng'ava waka nti kuba okuteebwa ku kakalu ddembe lye limuweebwa ssemateeka. Ono era ategeezezza nti mu kaseera kano tannasingibwa misango gimugguddwako. Avunaanibwa aleese abajulizi 2 abagambibwa okuba abooluganda lwe nga bakolera mu katale k'e Nakasero omubadde Nambuusi Jaria ow'emyaka 29 nga mutuuze w'e Kanyanya ne Namatovu Brenda ow'emyaka 29 nga naye mutuuze w'e Kanyanya nga batunda bibala mu katale. Abawabi ba gavumenti basabye kkooti eno ereme kutamu ssiba ono ku kakalu kuba emisango egimugguddwako girimu ssente nnyingi nnyo. Bano era bongeddeko nti omuwawaabirwa talaze wa gy'abeera oba gy'asula bwe bayinza okumusanga so nga n'abantu abaleeteddwa babayisizaamu amaaso. Abavubuka abanyagibwa basabye obwenkanya n'okuyambibwa okuva mu bekikwatako era bano basabye kkooti ereme kuta mukyalo ono. Mukyalo ono yatusuubiza okuba nga alina kampuni gy'agenda otutwalamu era nga yatusabanga ssente. Buli omu yamusaba ssente okusinziira ku bargaining power yo ng'ayinza okusaba $8 million n'ogamba njasobola 6 naye nze nga nze personally namuwa $7 million. N'atufeera paka bituuse mu kkooti wano naye yadde atwewanirako ayogera bubi nnyo omukyalo oyo agamba ssente agenda ziriisa abalamuzi agenda ziriisa poliisi tuviiremu awo naye nga tetufunye yadde 10. Kaseera kano kkooti ekoze obwenkanya leero kuba bubadde balwanisa aveeyo ku bondi adduke. Tulina n'amaloboozi ow'eŋŋanda ye omu ku abo abamweyimiridde leero ng'agamba we bamugjayo agenda kudduka buddusi kyesookerako ddala. Naye akaseera kano tusaba buyambi Madamu Nakalema ojja otuyambe anti-corruption. Omusango gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Annette Nakayibaale yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulo.